Atendezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bagombago kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwakaasi gwakuzikira mwasiibye mutya bakika kansubire nti mwasiibye bulungi mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo nga bwe mbasuubiza nti olwaleero ku kyoto tugenda kusoma ku kigambo ekimanyikiddwa nga hydrocom era kyaffectinga kitya ebitonde ebimanyikiddwa nga ebyambalwa omwoyo gw'eminya ebyasobola okubeera nga byawamba obwengula n'ensi ey'obutonzi oba essomero lye tulimu era tuzuule n'okuzuula nti gano amaanyi gajja gatya weewaawo. Ekisooka kye mulina okutegeera amaanyi aga eminya gaviira ddala mu kugattagatta okukolebwa bakatonda abatudde ku nsi gye tutuddemu era nga kiva ku miti egy'enjawulo egigattibwa. We gigattibwa giyita amaanyi ge twandigambye nti gapozeesinga negative charges. Kati mu Buganda tukozese ekigambo mu Buganda ekimanyikiddwa nga ekitambo ekikolerere. Ekitambo ekyo bagatta emiti egy'enjawulo. Mu kugatta emiti egy'enjawulo ne bakiteeka mu bibbo by'abalongo kubanga abalongo be bagatta obutonzi bwonna obw'ensi kubanga buli kitonde kyonna kyaliko ekito oba obutonzi bwonna bwaliko obuto ate nga kitaffe Tonda yateeka amaanyi gonna mu bulongo. So batteeka emiti egyo mu kibbo eky'obulongo then amaanyi ag'ekika amatonde ne gavaawo kubanga obeera osazeewo nga ggwe then kiri ne kiddawo. Kati we kiddawo bakiraamiriza ne bakigamba nti omwana n'omuzzukulu waalikoowoolanga amaanyi gali ag'ekika ag'obutonzi kino kyekiri yimukanga mu ffoomu eyo naye nga kibeera kikozesa bukozesa bali abatuufu ne kyefuula nti beebo oba kati abaliwo oba mukitegeera. So kye tuyitanga reptilians oba amaanyi g'eminya. Kati ku global level kimanyikiddwa nga Alcon eri ALCHON action eno gabeera amaanyi era agaakolebwa era nga gaakolebwa bakatonda b'ensi eno naye ne babeera nga mu kugattira emiti egy'enjawulo ne bakola amaanyi agamu oba ne ba invitinga negative charges ebitonde ebya lizards oba eminya then ne bibeera nga babiragira nabyo ne biwa command nga woolaba nti nno mu Buganda abantu abayina amaanyi ago amakomerere bagalagira nti genda otte ne gagenda ne gatta. Kati ekyo bwe kityo bwe kiri naye this time gano amaanyi amakolerere gafiidinga ku musaayi oba ku genotypes ez'abantu abo. Kati abantu abo family weebeera nga erudde nga
ekola obanga epracticinga ensonga eyo ey'okubeera nga batambulira mu maanyi ag'ekizikiza oba aga negative charges, batandika emigigi egiddako mu maaso, katugambe emyaka nga 10 mu maaso, batandika okubeera nga bazaala abaana abalina negative charges. Kati negative charges owulira nti abantu bano bazaalibwa nga balina omusaayi oguli negative. Lwaki? Nti ebyasa n'ebyasa ebibadde bijja bajjajjaabwe babadde baattractinga amaanyi agali negative agabafuula okubeera nga n'ezzadde lyabwe over time batandika okuzaala abaana abalina negative charges. Kubanga ffe ng'abantu abali wano oba bakatonda abali mu ssomero muno tuli energy, tuli generator, oba mukitegeera. So mu kubeera ne generator eyo twattractinga amaanyi either agali negative oba agali negative oba agali positive. So agali positive kyekitangaala, that is nga oyise ddala mu butangaavu obw'obutonzi, oba agali negative bagakuzza, that is nga oli mujeemu. So amaanyi gano gaakolebwa ne bakola secret societies mu abo abaali bagakola, era senta yaabwe yali Vatican. Kati eryanyi lino lyagenda likula ne bagagenda nga bagagatta mu ngeri ez'enjawulo, era gayagala nnyo okubeera nga abantu ababeera bagatambuza oba abatambulira mu negative charges bibagamba nti be baana baabwe abayeberyeberye, era abasigadde balina kubeera baddu baabwe. Oba mukitegeera? Abasigadde balina kubeera baddu baabwe. Kyova olaba nti nno abaana oba abantu abasinga okubeera nga baakozesebwa amaanyi gano aga action ba slave masters. Era emyoyo gino we gigenda nga gibuildingibwa gye gikola ekigambo region. Kati okugattagatta emyoyo egya region okubeera nga mugitambirira oba okubeera nga mugisinza kyekikola ekigambo religion. Kitegera kyekikola ekigambo religion mu nsi. Era nga wobeera nga ogenze ku kompyuta yo, genda mu Google, yingizaamu ekigambo action, ARCHONS. Computer egamba nti these are journalism or religions closely related to it, demonic entities subordinate to the embodiment of the evil in the corresponding belief system. So awo ekizikiza yengeri we kyawamba ensi, naye nga hydrochrome oba okubeera nga ebintu bino bitusobodde okubeera nga bitutuusa ku level gye bibadde bitutuusizzaako, nti biriikirizibwa okuva mu butaffaali oba okuva mu maanyi aga bulamu agatudde mu muntu. Amaanyi ag'obulamu agatudde mu muntu gekikiriza. Kitegera mu kuliikiriza okwo then ne kikola miracles. Naye miracles zino oba supernatural powers ezikolebwa ekimanyikiddwa nga region or religion zibeera short lived. Ensonga lwaki at the end baali balina okukola system ey'enguudo ezirina okubeera nga zifiidinga emyoyo oba abantu
abali innocent oba bakatonda abali innocent abalina okubeera nga basalirwa emyoyo gino kubanga gibba amaanyi ag'obutonzi omuntu geyandibadde akozesa oba geyandibadde nayo then ne bigikozesa ne mu kugikozesa bagikozesa in a long way. Yensonga lwaki wetubanga tuzze locally mu Buganda abantu abalina amayembe amabi at the end of the day buli kiseera gabeera gasaba musaayi gatandikira mu nkoko ne gadda ku ndiga ne gadda gagenda gakula at the end of the day then ne gatuuka ku level ey'obuntu ey'okusaba endiga. Ekituufu ebitabo bye baabawandiikira endiga yeggwe era ekituufu bakugitandiga kubanga amazima yeggwe aliikiriza amaanyi gano kitegera. Yes, kati amaanyi ago gabba obwakatonda obuba butudde mu baana baffe oba mu muntu oba mu bwakatonda obw'omusaayi gw'omuntu then byo ne bigakozesa ffe short time ne gaggwaawo. Ensonga lwaki baali balina okuliikiriza era yensonga lwaki tuzze tubagamba nti nno buli mwaka okumala emyaka kyetulinamu mu records emyaka 15 emabega bazze nga basalira emyoyo gino obukadde 8 obw'abaana abato abali wakati w'omwenda n'okukkirira wansi. Ensonga lwaki babagamba nti leka abaana bajje gyendi. N'ekirala nakyo kiyambako nga kyo nti emyoyo egy'amaanyi egibeera ekizze ogirwanyisa okuva mu lulubaale okuva mu munyenye ze tubeera tuvuddemu nagyo kifuna chance okubeera nga kigitta oba batta emyoyo egyo nga gikyali mito baleme kubeera nga bamulwanyisa kubanga abamu babeera incarnated okubeera nga bakomawo okulaba nti balwanyisa n'okugyawo ekizikiza ekyo. So yensonga lwaki bakozesa akakisa ako okusobola okubeera nga bajjawo ababa bagenda okugjawo obwakabaka bwakyo. Kyekyo olugero lwe babagamba nti nno Erode we yategeera nti waliwo omuntu oba katonda agenda okuzaalibwa agenda okutwala obwakabaka bwe n'agenda n'alagira nti abaana bonna babatte abalenzi. Kati baali babalaga code name oba babalaga ekyo ekikolebwa ekitakyukangako n'okutuusa olunaku olwaleero nga baliikiriza emyoyo gino abaana bano okusobola okubeera nga ekisooka babajjako obwakatonda bwabwe nga bo ate ne babakozesa ne bakola ne prevention measures eyo nti emyoyo egibeera gyandibadde gijja okucounter fighting amaanyi gano then bagisaanyaawo mu ngeri eyo weewaawo. So mu bulya emmere oba abakyatuddewo mu mubiri okufuna chloroquine oba hydrochloroquine okubeera nga oba amaanyi agamanyikiddwa nga gabulamu okubeera nga gabakolera omuntu basooka ne bamusiyaga ne bamwebakako okusinziira ku nteekoteeko zaabwe. Katugambe nga omuntu basooka ne bamubonyaabonya kumpi okumala nga emyaka 2 ng'ali mu cages bamukozesa bamuyisa mu mbeera embi then ne bamala ne bamusalako face kati okutya okwo okw'obwakatonda okubeera oba okw'obulya emmere ffe nga ffe then kureleasinga ekirungo hydrochloroquine ne kyegatta mu musaayi then n'amazzi gali agabulamu agamanyikiddwa nga bulamu oba agakolebwa ekitongole ekya jjajja bulamu then ne geegatta mu musaayi
ne gakola ekirungo ekyo ekibazza obuto oba ekikola body rehabilitation oba ekikola obutafaali obw'omuntu abeera anywedde omusaayi ogwo n'adda buto naye kibeera kyakaseera katono ekitegeeza nti nno buli kiseera aba alina okubeera nga aliikiriza okusobola okubeera nga akipinga omubiri gwe okubeera nga gulabika nga muto n'abeera nga omulaba nti wa myaka 9 naye nga mu kunywa omusaayi yeesalako n'afuuka wa myaka nga 7 oba 5 kati process eno gy'anyweramu omusaayi ogwo kubanga amanyi nti nno guggiddwa mu katonda omulala afaanagana nga ye mu kugunywa kwe bayita okutunda omwoyo eri sitaani so obeera oyina amaanyi ago already kyokka onywedde amaanyi amalala mu bubi ate ng'otegedde wa gye gavudde then gatta omwoyo gwo kati n'obeera nga olinganga akoze suicide kyenkanankana n'omuntu akoze akakalu mu kika nti at the end of the day gwe omwoyo gwo guyinza obutasaanyizibwawo nga ono anywedde omusaayi kubanga kyo obeera otunze naye oba okoze life imprisonment gwe bakusiba mayisa ebbanga lyo lyonna naye omwoyo gw'oli gwo gusaanyizibwawo kubanga tuli wano mu ssomero ate nga at the end of the day tuba tulina okukula okuva mu bwakatonda oba level gwe tulimu nga tuyingira mu levels ez'enjawulo then buli gy'olaga then n'obeera nga okoleredde obwakatonda obuddako oba ensi eddako then w'ogimaliriza w'obeera ng'oyisa ebigezo then n'obeera nga either odda mu nsi eri advanced okusingaku gy'oliko oba n'okkirira ku nsi eya wansiko so kyekyo brief eya hydrocom abantu bano gye bakozesa then amaanyi gano aga actions nago galifaalingibwa eri abantu abalowooza nti nno bayina divine rights oba bayina amaanyi bayina obuyinza okubeera nga bafuga eri abalala. A person is also a person who claims the right to rule or exercise power or sovereign authority over human beings. Ye engeri w'abeera anywedde kiri ekirungo kumpi ye abeera yejje mu ttuluba ly'obwakatonda kubanga omwoyo gw'abeera agutunze then n'aguguza gali amaanyi ye kennyini oba katonda wa wano ge yasobola okubeera ng'akola n'agaliikiriza omusaayi ogwo oguva mu katonda oba mu mubiri obwa muntu ali wano ku nsi kitegeera so amaanyi agano aga bulamu ge galimu spiritual code eya immortality ey'okubeera nga tetufa wano ova buvi mu mubiri naye either ogenda mu nsi endala that is kwe kubeera ascension gye bayita ascension oba n'ogenda mu kkomera kati abaana oba abo abakuddiridde be balina okubeera nga bakukolerera okubeera ng'odda ate mu nsi endala eyo ebeera yakutegekebwa kye bayita ekibi ekisikire. Wano mu ssomero oba olina okubeera nga otereereza ebyo ebirina okubeera nga bitereerezebwa weewaawo. Eggulo n'abaweereza accountability
eyaweebwa abajjajja emyoyo omusanvu abakyala abali mu foomu y'ekikyala n'ekikazi bakatonda oba obwakabaka obufuga gye twandiyise nga lubaale emyoyo omusanvu egya lubaale egisembayo egyazaalibwa kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka, then ne babawa report ku myaliiro gyabwe okusobola okulaba damage ekoleddwa mu ssomero lino lye tulimu, nga damage ey'ekizikiza eri 66.6% eyonooneddwa. Then ndowooza side ery'amazzi ndowooza yesinze okubeera nga etutaakirizaako okubeera nga tukyalina n'akatangaala weewaawo. So njagala otegeere muganda wange nti lubaale yafuga ensi eno nga newankubadde tuzze ebbanga nga tumuyita sitaani, kyekiseera agenda kweddiza obuyinza bwe, era kya bwannamugina nga ggwe okubeera nga weetereeza n'okubeera nga oddayo ewaka weetereeze, kubanga tewaliiwo kigenda kutaasa era tewaliyo maanyi gonna gagenda kujja kutaasa. Amaanyi oba bakatonda oba erinnya lya Katonda lye baba basomesa oba eriri mu bitabo monolithic kitegeeza nti nno okulondamu Katonda omu, then abalala n'obafuula sitaani. Kati ebitabo byonna ebisinga byalondamu kiwanuka. Lwaki? Nti abantu bano oba abazzukulu baffe bano abasinga abataali baddugavu baayozebwa mu musambwa ogwa jjajja Kiwanuka ne baluzinga skin pigment, naye ffenna twali baddugavu. Kati bo kubanga nti nno abantu abatandika action eri ebadde eriikirizibwa okumala ebbanga eppanvu, billions and billions of years, kubanga bo baali organized ne babeera nga buli kiseera bagiriikiriza secret societies, kitegera, then yesobodde okubeera nga yasobola okubeera nga ezaala ebitabo ebyo, then ne balondamu Katonda omu nga ye Kiwanuka. So ebitabo byonna ebimanyikiddwa oba nga bye mumanyi oba gwe muyita ye Kiwanuka. So it's up to you okulaba nti osalawo oba okulaba nti otegeera obwa Katonda obukutuddemu, kubanga tewali wagenda kutaasa naye gwe kennyini ye gwe alina okwetaasa ng'ojjukira obwa Katonda obukutuddemu n'okubeera nga oliikiriza amaanyi. Kyonna kye mulina okutegeera nti mu butonzi obutuufu olutalo terumaliriza na lutabo. Evil is not erased by evil. Ensonga lwaki e Uganda encouraginga abantu nti gavumenti eya NRM ekkolako ekibi bwe togiddiza kibi, at least keeping a calm, kubanga obutonzi kati bwe buli power ey'okubeera nga bukomyawo obwetwaze mu nsi n'okubeera nga tuddawo mu buwangire bwaffe mu nsi eno yonna, n'okutegeera eyo gye twava nga ze munyenye ez'enjawulo ze twavaamu ezikola ebika. So ebika nga wenzijjenga mbagambanga tebiri by mistake, biviira ddala okuva mu munyenye ze tuvaamu. So emunyenye emu tekkirizibwa myoyo gyamu kubeera nga gyewasaŋŋanyazibwamu, nedda zigenda ne gigenda mu munyenye emirala endala okusobola okubeera nga bafuna abakyala. Kati naffe mu ngeri eyo we kirina okubeera, y'ensonga lwaki bagamba nti the kingdom come, nti ebintu engeri nga ebikolebwa waggulu naffe we tulina okubeera nga tubikola. So tekiri by mistake nti tuyina ebika, era abantu bangi abalina ebika
era balina n'emiziro naye nga tebagimanyi. N'ekyo tekikugjaako nti obeera toyina kika oba toyina mizizo oba toyina kabbiro. Bubeera bujeemu, bubeera kuwaba n'ekizikiza kye tuzze tutambuliramu ebbanga, ebisiibo n'ebisiibo ebyo bye tuyiseemu. Atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Mbaagala nnyo. Akuume.